Omumusasi Kiganda Emmanuel atera okuliriza olugerewo obunyuma kano kende esino kakulu kagamba nti okulya eggi kuba kwesubya muwula. Munnange nno wabeerawo omusajja yalina embaata ebiika amagi aga zaabu naye nga bwekanaku embaata yali mubiikira eggi limu lyokka. Seepala yagenda okulaba nga okufuna eggi erimu olumu buli kanaku nga tayitamu mangu koye muli nti ekembaata eno ngibaage amagi ge nandifunye mu mwaka ogumu nga bwekanaku kufuna eggi limu limu nga funa omulundi ogu gumu. Munnange kyakola ng'aleeta kambe koogi n'embaata agibaaga. Mwana wattu n'embaata muyeesaamu eggi eryo limu lyokka. Musajja atuuza embaata atamaze okugita bw'atyo yalyoka azisoma ng'aziba wakati eggi ennyukuta empeerezi yagamba nti ono alyoka agifuuwa ng'akizza munda kano muganda agamba nti gundi topapanga oli ogikuba kwesibya muwula. Musajja Kiganda Emmanuel ge mannya mweraba.